Mukulu Jamada, Pastor Jamada Chikomeko, don't be too dense. Manye ebiseera ebisinga kyewakula kitali wammwe oba kyewakula kitali mu nnono yammwe ne bw'okula osobola okukyewala. Nalabidde ddala Jamada nga abeefe abalokole tukkirizibwa okwewasa n'ebisiya gojja kubirya. Nga bwe wali embizzi gye wakula tolya bwe walokoka n'ogirya n'ebisiya gojja kubirya. Naye nga mmwe abalokole muba mukkiriza okwewasa wasa abaana bo. Jamada Chikomeko bwe tufaananye erinnya. Nze Chikomeko eddira enjovu. Gezaako saalimbire mu lujja lwange oba akaanako kasaalimbire mu lujja lwange lw'oliwulira taata muto assa omwana wa muganda we. Tolerating that nonsense. Twewase ng'abakazi baweddeyo. Ekizibu kyaffe kye tulina ng'abalokole kwewasa. Sooka ompe ku juice ava mu kwewasa era osooka omanye n'ensonga lwaki bali boogaba bakkiriza okwewasa bo beewasa ffe tuli bagazi. Mu bika byonna ebiri mu Buganda siyinza kunoonyayo kyanjovu nga mwe nnina okuwasa. Mu bika byonna ebiri mu Uganda siyinza kunoonyayo waŋŋonge nga gwe nnina okuwasa. Era oyo gw'olaba awasa muganda we olw'okuddiini gy'asoma olw'okuba yakyusa eddiini manya n'ebisiya g'asobola okubirya. Oyo gw'olaba asobola okuwasa muganda we manya n'ebisiyaga asobola okubirya. Ekyo nkibabuulidde. Ne bajja nga bajunza bukodi ng'embuzi zeewasa ololabyeko embuzi ezaala mu mbwa ololabyeko ente kati obwongo bwonna bwe tubupimire ku bwa mbuzi. Ng'omusumba Sserwadda yabadde ayogera ku lw'abalokole so si ku lw'Abaganda temukozesanga nnimi zaffe okwogera ebintu by'ekijegga. Oluganda tululinako copyright lwaffe. Mulekera awo abawemula ne bakozesa Oluganda. Ababba ne bakozesa Oluganda. Abafere ne bakozesa Oluganda. Abeyambula ne bakozesa Oluganda. Buli omu n'akozesa Oluganda. Munoonye olulimi lwammwe oba olwawandiikibwamu ebitabo byammwe ebyo bye musoma mwe muba mu communicatingira n'abantu be mugamba okwewasa si mu lulimi lwaffe. Ennimi nnyingi e Uganda communicatinga mu lulala. Communicatingira mu ndala naye buli ayagala ocommunicatinga Luganda communicating ebyekigezi n'ebyekisiru bw'omanya nti ogenda communicatinga bya kisiru communicatinga mu lulimi olwewammwe. Mulekeraawo tumanyira. Communicating mu lulimi olwawandiikibwamu Bayibuli. Mwe temumanyi nsonga lwaki tetwewasa. Kyemugamba twakikoza kajjanja lwaki tetulina kwewasa. Omulala namuwulidde aga nti ye eddiini gy'asoma emukkiriza n'okuwasa omwana wa taata w'omuto yeesesa okuba ekukkiriza naye gwe weebuze lwaki tomuwasa. Ekyo ekikugaana okumuwasa njagala kikugaanire ddala n'okuwasa. Ow'ekika kyo mutuleetako amadduddu kale ng'oyo omuteresa otya omwana omuto nti nkuumiraako. Oyo w'amaddu amangi gatyo ku bakazi abali mu nsi nga ye Jamada Chikomeko ng'alaba gw'alina okuwasa yenna kakembo. Osobola muteresa omwana wo. Osobola mumuteresa. Osobola kuddira omuntu ng'oyo n'omugamba nkuumiraako omwana nga wa buwala. Osobola mukwata. N'ensolo aba asobola okugikwata. Bannange mufuneeyo ennimi endala ffe tetugaana. Musobola okupreaching enjiri yammwe n'ey'okwewasa ne si mu lulimi lwaffe. Ng'ate mukozesa bika byaffe olina gayabadde ag'abalokola abaki? Eri eggwanga lye bayita abalokole oba abasiraamu. Eri eggwanga lye bayita abakatuliki. Eyo ddiini. Eyo ddiini. Yabadde awuliziganya n'abalokole abaki? Wakati mu kuwuliziganya n'abalokole watyanga kitta ennono zange. Okwewasangana kisobola okutwala mu ggulu. Muddire obuwangwa obutakkakkanya ddiini yammwe era obutalemesa muntu kugenda mu ggulu. Bubeere ekitundu ku bulamu bw'abagoberezi bwammwe. Temuddira abantu kubabuza wakane mu kibira. Era waliwo n'abantu abamu bempulira abatuuma amannya nga tebakyatuumirako gaabika. Nze Abdurrahman Kalaas owaawa.
bwe manzi gy'okuwaseewa mmwe mpasa mwana waani omuki avuddewa nga ne munyenye mu bwengula zibeera n'ebibanja nemmwe ne mutaagala kubeerako nawammwe we muvanga ne munyenye mu bwengula zibeera n'ebibanja. Gwe gwani omuntu ayagala okwefuula anaayirandi? Sirinaako buvuna buddo. Affe tuli balokole. Okubeera omulokole kimala. Gwe olina nsi gy'ososaba mu visa ng'osabidde kuba mulokole. Eriyo passport y'ekirokole. Eriyo passport y'ekikatuliki oba ey'ekisiraamu. Njagala nnyo ate okwebazaamu bannaffe abakatuliki. Bannaffe abakatuliki toli basanga mu njiri zino za kisirusiru ez'okwewasa. Waliwo bye tuyita ffe sunna abasiraamu. Kyokola bwe kiba nga kisobola okufuuka omulimu omulungi mu maaso ga Allah ekyokola. Ne bwe kiba tekirina kye kikwongerako oba ne wegaba mu maaso ga Yesu kite bwe ddala nga kyesittaza banno. Nzikaatiriza nnyo ekigambo kwesittala kite. Naddala nga kyesittaza banno ovaako ki bw'okyerekereza. Oba bw'oba okikoze bw'oba tokikoze osuwa eggulu osuwa ejjana mu bikulemesa okuyingira ejjana ekyo mwekiri. Mu bikulemesa okugenda mu ggulu ekyo mwekiri. Kakati bw'okyalanga mu maka ga munno ng'osanzeewo empisa zaawo nga tezikkakkanya kitiibwa kya ddiini era nga tolina bw'obeera osobezza mu ddiini yo totta mpisa zaawaka wa munno na kwonoona system mwabadde akuliza abaana be olw'okuba ggwe oli mulokole. Bwe yabadde awuliziganya n'abaloko mu lulimi lwaffe olulimi nga tolwanira mu bika byaffe. Ow'emmamba akkirizibwa okufumbirwa eriyo omukigo ow'emmamba era aba Muganda. Kati ne mukozesanga eddiini yammwe okulinnyiriranga eggwanga lyaffe kyokka eggwanga lyaffe bwe liva liga nti bannange wano nedda tekyanyumye bwe nedda ffe tuli balokola abaawa mugende muzizimbe mu ggulu ekkanisa zammwe. Mulekeraawo okuddanga ku ttaka lya Buganda okukkakkanya ebyaffe ebya Buganda n'okusaanyangawo ebyaffe ebya Buganda. N'osanga essajja erikulu nga lijja maada kikomeko nga yekikomeko imagine nga yekikomeko. That's why gwe nzize ndi mukambwe ennyo kubanga oli muzzukulu wa mukale kamugu ng'ojjogera ebyo ebyekiso kyova oli embizzi nga ate wasooka kuba musiraamu. So nga ate kyewakula tolya oyinza obutakiriira ddala ne bw'oba ogenze gye bakola ki gye bakiriira. Kati jamaada kikomeko ne bwaligenda gye bali emiramba ajja gikola ki ajja gira. Sigambye nti nkuwakanya okulya embizzi yo naye wonna w'oba ogenze sooka ogende nganga ggwe kubanga bw'ogenda e London era osobola okunoonya ku ttooke n'olirya kubanga ewammwe temulya. Kireza yonna gy'otambulira tewejjaamu kyakuba weewammwe. Teweeyambula mu kyambalo kya waka. Mutugjeeko olugezigezi n'akamanyiiro. Ate kakati nnyongedde okufuna ensonga lwaki Mwanga yatta abasomi. Bino bye yali yeewala ye yabiraba. Neeyongedde okufuna ensonga lwaki Mwanga yatta abasomi. Muddire sisitiimu yaffe Buganda ebadde eggwanga ery'amaanyi erisinga mu Afrika lwa nnono. Lw'amagezi g'abajjajjaffe abaakola embeera eteekawo okuziyiza kusinga okuwonya mu buli kintu bakiinako ayidiyo olaba baatambulira ku mazzi ng'omuzungu tannajja. Olaba twakeberanga obulira ddiini ey'Omuganda ng'omuzungu tannajja. Kati ebyaffe mugezaako okubyonoona. Mugezaako okubitankanamu tubulwe ewaffe. Zino zonna bikolwa bya siteeti okwongera okusaanyawo Buganda entuufu. Eyo ye Buganda entuufu mu nnono. Y'ensonga lwaki Museveni ne bwe yalumba obwakabaka bwa Buganda ffe twasiga Obote bwe yajjawo obwakabaka bwa ffe twasigala twabya ennyimbe mu nnono. Twasigala twalula abalongo. Twasigala tumanyagana. Twasigala tukwatagana ng'Abaganda. Ennono yatukuuma yakuuma Obuganda ebbanga lyonna obwakabaka bwe bwali nga tebuliiwo.
kakati ono omusajja yakimanya asobola okulekawo kabaka naye nga Buganda entuufu emaze okusaanawo emaze okuttibwa kale ayita mu buno obusajjasajja akasajja akakulu kalina ekiwalaata kazadde abaana baako mwab'ekika basobola okwewasa muwalawo awase mwana we temujjange eno mu bika byaffe kutumanyiira muwalawo afumbirwe mutabani wo oba naawe kaggwe ensonyi osobola okwebaka ku mwana wo bwemuba mwagala nga kibatisse kyakwewasa mwewasize mu mpya zammwe temujjanga kuleeta buseegu bwammwe eno ewaffe Buganda namuleeta ebyekisirusiru ebyekijegga namuddira empisa zaffe okuzitobekamu amayisa gammwe n'olitunuulira yabadde agamba abalokole abaki abagambire mu nnimi ezawandiikibwamu Bayibuli oba abagambireko mu nnimi endala nemulekeraawo okuddira ng'olulimi Oluganda okulukula olw'okuwemula olw'okuwabya Abaganda olw'okwogera ebyekijegga ne Kristo yalina ekika n'omutume Muhammad sallallahu alaihi wasallama yalina ekika kali sigenda kafaako kali akazza obuze momboze nyiza obutakafaako kkonnyo naye jamada kikomeko nga gwe kikomeko nga gwe agenda gamba abaana babugamba mwewase okwewasa sikive lwaki tobakuutira kola awo bakuutirira okwewasa bakuutire bakole nnyo ne Bujingo n'abasinga amagezi Bujingo big up on yourself kankuyita na pastor leero n'obasinga amagezi nga tolina namanya ga Kiganda n'okimanya nti Buganda gye nakulira tebeewasa nene osanga oli gwe twayazika erinnya ne tumwazika n'ekika Serwadda jamada kikomeko Omuganda mwewase okwewasa si kibi abalokola we mubabulira okwewasa mubabulira okukola mubabulira okunyweza obufumbo gye bali mubuulire abatannafuna mirimu okuginoonya mubuulire abaana abakyasoma okwongeramu amaanyi naye omwana wa munno azze mu kkanisa oba oli azze mu kkanisa n'omwana we otandika kunyumya mboozi za kijegga nti ffe tukkirizibwa okwewasa olaba abaana be bagenda okwezaalira mu awaka mwana wa tata Kakembo azaale mu mwana wa tata Sekandi olw'okubanga mama bwe yagenze n'omwana mu kkanisa yamugee si kibi era si kive tolina musango gw'obumenyi mwe temuswala mwe temuswala tewaliwo woobeera n'olaba nga kyokola kiryokke naye nga tekijjansa sigala tabalibwa mu biragalalagala naye osobola okumunywera mu banno n'okuma ekikoomi olw'okuba tabalibwa mu biragalalagala oba kiba buvunaanyizibwa weewungula oddeko ebbali oleme kubawunyiriza mpitambiyo ya sigala keeko obuntu tusooke tukulembezaako obuntu kino kyengenda okwogera kigenda kutuula kitya mu bannange atujuliriza abayudaaya beewasanga ffe tuli bayudaaya abakosofeeti beewesanga tuli bo abaruumi beewasanga tuli baruumi mu bika byonna ebijjudde mwamma mwewase ekizibu kyaffe kwewasa ekizibu kyaffe kwewasanga bannayuganda kuwasangana mu bika mbulire yalimu okugaggawala tawasizza muganda we oba mbulire yagaggawala ennyo lwakuwasa muganda we obuteewasa bukulemesa okugenda mu ggulu obutazaalanganamu bukulemesa okugenda mu ggulu tulina ensonga zaffe zesigenda kuddamu lwaki twakolanga tutyo temuzuza mu bya kisirusiru byammwe ebyo byemuddamu nammwe mwafuuka ggwanga abalokole ggwanga abalokole muli ddiini Buganda gwanga Buganda tebangako opposite ya bulokole Buganda tebangako opposite ya ddiini yonna ate buli maka wabeerawo n'empisa zaawo bw'oba ovudde gy'ovudde n'ojja Buganda nga tewali kwewasa ne bakunnyonnyola n'ensonga lwaki kijjeewo kitwaleko n'ewammwe ate bameka abakolera mu nnyumba z'Abawarabu mpulira bazzolo baliyo mpulira bazzolo bali omwo mwewasa
mwewasaamu ki ku bakazi enkumuliitu be tulina mu Uganda? Ate ng'oluusi basiraamu. Gwe omusiraamu tonnabulwa mukazi wa kuwasa, abaana b'abahaji mu bika ebirala gye bali. Naawe omulokole tonnabulwa muntu mulungi wa kuwasa, abantu abalokole abalungi gye bali. Bali be muteekako ebyo, balina ebika eby'enjawulo nga bisinza ddiini za njawulo, ne basalawo beezaalemu. Baleme kugenda mu madiini malala, baleme kukombooza. Mwe muli mulina ebika eby'enjawulo nga buli kika. Mulimu bannaddiini, abaana ab'obulenzi mwe bali mu balokole mu buli kika, abaana ab'obuwala mwe bali mu basiraamu mu buli kika. Kyekikulondesa ekika kyo, kyekikwagaza okwebaka kuwa ekika kyo, kyekikwagaza okuzaala muwa ekika kyo, otukenga n'okujja mu kika onnyonnyolerenga. Tomulabiraawo naawe looya mulamba, kuba wawasa wa kika kyo olina omukookerako ebimujjuza, olina omuteerako amajolobera agamujjuza. Sheikh omu mukadde waffe namuwulidde, obusiraamu butukkiriza okuzaala mu baana b'abakitaffe abato mwe muba mukyali ku kyakika. Ekyo ekikugaana okuzaala mu mwana wa kitaawo muto naawe ng'olaba kivve kikugaanire ddala n'okuzaala mu w'ekika kyo, kubanga toyina nsonga gy'owa, wabadde obuliriddwa. Abakazi bangi bannange tetuswaluka, abaana ab'obuwala abasajja bangi mu bika eby'enjawulo. Nabagamba buli kika kyatandika kiri kimu, twetemamu bwetemi. Ate era waaliwo ensonga lwaki twakola tutyo, kwewala mukirano. Kyova olaba tutambuza erinnya ly'ekika yonna gye tugenda nga tunaakwana, gwaninze kikomeko bwonga nti gwe Nasozi nkugatuwonye okuswala. Abamu n'amannya g'ewammwe gye muva mwagajjako, n'omuwulira oli nti yenze Josefu kaŋŋambe nga ye Josephani, nfunekaawo erinnya ly'ekikristo eddala lyemuteekako, Joseph Robert. N'owulira oli Kasimu Abdul owaawa, nti yes kituufu oli musiraamu naye owaawa. Kubanga ne wakati nga mu basiraamu bonna bataatawo mulimu taatawo, kati gwe oli musiraamu owaawa, oli mukatuliki owaawa. Omulala yagambye mu ettaka lya Katonda Buganda terina ttaka, yali waffe lino eri Buganda, yali waffe. Katolooza lwaki yonna teyali wa Bawarabu ba Bayudaaya, naga Abaganda babeere eri nabe ttaka lyaffe Mukama yalituwa. Ettaka lya Buganda lyaffe Mukama yatuwa, omugabo gwaffe ku nsi ttaka lya Buganda toyinza kuga lya Katonda. Ng'ate n'ekkanisa bw'eba enaazimba egula, lwaki tezimbako buzimbi lya Katonda? Muzimbengako buzimbi lya Katonda, ekyo ekigguza n'otabba, kye tuyita obuteesittaza banno n'okumanya community w'owangaalira. Ekitakuzimbya muzikiti buli w'osanze wadde ettaka lya Allah nzikiriza. Ekyo kye tuyitaako obuntu nti wadde ng'ettaka lya Allah naye waliwo lye yalikwasa. Obutawakula minoko na banno, kali bonge ettaka lya Katonda zimbako kanisa. Gende Mmengo olagire olubiri lufulume gozimbeke kanisa, oba olubiri lwennyini lwoba ofuule kanisa anti lya Katonda. Bannange obuseegu bususse, ebisiyaga bingi mu ggwanga, abasumba temubivuma. Abaana obutambi bufuuse obutambi, abaana ob'obuwala bali mu kwonoona gwe beenuuna. Ne mubaleetanga ne ku ma-TV. Abaana ab'emula bemuteeka ku mpewo, bemuwa emirimu ku TV. Abaana abasoma amawulire temubawa mirimu. Abaana ne batulaga obubiina bwabwe enkya ne mubatwala ku TV. Omwana n'aleeta omuwala omuto annyonnyole ku ngeri gye bali ebisiyaga, nga n'abasumba baali byogeddeko bali mu kuduumira njiri ya kwewasa. Bamba musobola okwewasa
Twate musobola kuwasa bakikula kimu olwo kubanga ono musajja naawe oli musajja akuva wala. Bw'oba osobola okuwasa omwana wa kitaawo omuto mbulya bw'otasobola kulya bisiyaga kubanga mwenna ate muba kimu. Abasumba mwenna ebyo temubikoonako, ebyo temubyogerako. Enjiri mutambulira muzaatwewase, enjiri mutambulira muzaatwezaalemu. Toba na musango gwokoze okuzaala mwana wa kitaawo omuto. Toba na musango gwonna gwokoze kituufu naye ofaananya otya? Olabisa otya mu society? Mwe abalokole nabagamba musobola okutwala emidaala gy'embizzi okumpi n'emizikiti, ekyo ekigaana okugutwalawo n'omanya nti banneesittaza bannange kikwesittalize ddala kubanga mugenzi naago obwakatonda tobaako nalyeomenye naye ate naawe okiwulira nga tekijja. Kati njagala ekyo ekikuwuliza nti tekijja okuzimba ebbukya y'embizzi okumpi n'omuzikiti wadde oli mulokole. Era kikugambira ddala tekijja kwewasa wadde ng'eddiini ekikkiriza naye olwa society y'abannange bempangaaliramu sigenda kukola bwe nti. Jamaada kikomeko muzzukulu wa mukalo ekambugu nga gwanyumya ebyo ebyekijjeggajjegga. Fe abalokole tukkirizibwa okwewasa wasa nnyoko wasa mu baana bo. Twakibba abaana bammwe tebeezaalamu, ekyo kibagaana okwezaalamu. Njagala kibatwalire ddala ne mu bika byammwe. Ffe mu bika mwe tubadde tukyakuumidde Buganda Kyovola Museveni alwana gitabangula n'abataka bajjajjaffe abatukulembera n'abajja ku mulamwa. Aye tuguluba ne Museveni katugulube nammwe abasenze, tugulube nammwe abazza obuzzi. Mwe kambabuulira ekintu kimu, byonna bisookyuka ne tewali alikyusa ggwanga lye. Eyo ye identity yo, tewaliyo identity nga bulokole, tewaliyo identity za ddiini. Identities zaffe ziri mu mawanga gaffe, ziri mu mawanga gaffe. Erinnya ly'ekika kyo lyerikulaga woogwa, lyeriku-identify ng'oli waawa. Olabasa nze Joseph Roberts. Joseph Roberts from where? Kituufu you are Joseph Roberts from where? Nze Abdul Karim Kasim from where? N'amannya g'amawanga gammwe mutandise okugadibya. Tosobola suba ggulu lwakuba oli Muganda oba lwakuba olina erinnya ly'Ekiganda. Nammwe Abasiraamu tosobola kusubwa ddala lwakuba olina erinnya ly'Ekiganda eryo linnyonnyola ggwe liyamba na buyambi ggwe. Kyamuzaala abaana abalina olukonvuba, abalina endwadde zino, abalina endwadde ne bafa na mangu kubanga tebalina basirikale balwanyisa ndwadde zaabwe ezo mu mibiri kubanga endwadde baazigwa wakati. Mwe nziremu okusanga Nansubuga afumbiddwa mu biru, nziremu okusanga Kikomeko owasizza Nassozi, nziremu okusanga Sserwadda owasizza Nassolo. Ate nammwe abantu mbakuutira abantu we batyo mubaboole n'ebisolo byammwe bajja bikwata, bajja kukozesa abaana bammwe mu bikolwa eby'ekisiyaga. Ekyo ekitatta bukkiriza kireke. Mwannyonnyola ku nsonga y'ennyimbe naddala bannaffe abalokole twabandastandinga ne mu bika mutuuse mu kwewasa. Olumbe twasobola okubategeera nti lusobola okutta obukkiriza okusinziira ku bwe mwannyonnyola. Okwewasa kwongera ku bukkiriza ki? Oba obuteewasa kutta bukkiriza ki? Yenna awulira ng'oyagala kuwasa wa kika kyo. Omuwala ayagala okufumbirwa ow'ekika kyo, fumbirwa kitaawo oba fumbirwa bannyoko.
omusajja ayagala okuwasa ab'ekika kyo weebake ku baana bo. Temutuleetera bukaba bwammwe wano nakutuuka kiseera nga sisitimu ebuze. Eno Buganda gye mulimu olwaliro nammwe ne mufuna ne muzimbako amachachi waliwo sisitimu eyatutuusaawo awo. Muleke kufuula bajjajjaffe nti baali basirwa abakuuma ettaka kwe muzimbye echachi. Tebategeera temubafuula basiru. Baali bategeera era baalina ensonga. Lwaki? Ensonga eyo teri atakiti ku ddiini yo. Mubuulire enjiri ya musiraamu wasa musiraamu, mulokole fumbirwa mulokole. Eyo enjiri ya muwe njovu wasa wa njovu tetwala mu ggulu yadde mu jjana. Tetwala mu ggulu yadde mu jjana. Ne bujingo n'abasinga okutegeera. Omuzzi obuzzi. For the first time bujingo weebale. Weebale. Yabuze sitemina gaffe tukulidde Buganda. Abaganda tebaatuboola. Era n'empisa zaabwe twazitwala. Muli mu lulimi lwaffe mufuula Buganda etalina kyeri mu nnimi eziri ennyingi mu Uganda mubuulire muzammwe. Mumanyi Oluganda lwafuuka lutya okuyitimuka naawe omuzzi obuzzi ne weesanga lw'osaana okuwuliziganyizaamu okusobola okuwuliziganya. Ennono zaffe byeyimu ku byatumbula olulimi lwaffe. Mubuulire mu nnimi endala. Ne walala waliyo ebika mubuulire mu nnimi zeeyo. Awe mula Buganda. Abasiyazi Buganda. Communicating ebyekisiru yenna Buganda. Lwagenda okucommunicating ebyekigezi abuulira mu Luzungu. Serwadda lwaki ebimu byogera mu Luzungu nga bw'otuuka ku kyokwewasa olina kinyonyola mu Luganda ate noga siromba Buganda. Kali ennyoko. Kali ennyoko. Mwagala kwonoona sisitimu y'abajjajjaffe. Mwe mulowooza kitwala ki okuzimba sisitimu newangaala emyaka 5 oba 10 kusinika mannyo. Sisitimu eyo bweba terina weekontanira na ddiini yo. Bweba terina weeremesa mukkiriza kugenda mu ggulu. Bweba terina weetwalira mukkiriza mu muliro. Muve ku buwangwa bwaffe. Ayagala okuwasawasa babo teri agera kukutunuulira. Lwaki obusego buleeta mu nju yange ggwe Jamada kikomeko? Lwaki abaana bo bakikomeko abato be balina okujja ewange ate bawase bakikomeko? Kyamagezi. Gwe Jamada singa onnyinyonnyola gy'ova okimanyi nti oli muganda wange ddala. Mwe muli baganda b'e Masaka aba ab'enjovu b'e Masaka. Gwe okimanyi nti obuvo bwange buli awo Masaka. Era we wali omutuba gwange Buddu. Kati ng'ojja oyasaamirya ng'engege ensule mu butto gende wakikomeko Owase jangu tumbaavu. Muli mu lulimi lwaffe, olulimi lwaffe mwe muli abasiyazi. Mwe mwogererwa abasiyazi n'abatali b'amannya g'ewaffe bulwe bakozesa. Mwe mwogerera ebyekisiru. Anyaye mugamba ffe twogera ku Yesu teyalina lulimi. Yesu teyalina lulimi. Bw'oba obuulira njiri ya Yesu nga nekinaamusanyusa kati bibuulire mu lulimi lwe. Twaki Oluganda? Mwe mubuulire ebintu by'ekijegajega ng'ebyo. Amateeka ga state go ne mugagonderanga. Ne mugondera aga kafyu teyaliyo Kristo Yesu. Bwe bagawe ekitiibwa Allah teyaliyo. Ekyo ekyatugondeza amateeka ga COVID. Kitugondeze n'amateeka agatasaanyaawo ddiini zaffe. Era agatalemesa mukkiriza yenna. Genda mu ggulu. Sebennabaga kati muleete omusolo. Mukole muti. Kali mwewa amabanga. Ebyo bye mubigondera. Eby'omuntu obuntu. Naye ebya system. Ne mugaananga okubigondera buli woolaga waliwo amateeka agafugawo. Omulokole awulira nga Abaganda system yaffe nfu situla. Genda. Genda e Isirayiri. Genda e Isirayiri.
Kyekimu ne kwawo ne kuggwa omusiraamu muganda wange. Shey dika kuyimirira mufe tusobola okwewasa. Omusiraamu akkirizibwa okuwasa omwana wa taata w'omuto biki ebyo by'obuulirira. Bw'aba tamuwasizza ayina ezzambi ly'aba akoze. Oba bw'amuwasa sunna ekitali sunna era nga si musango kireke. Kiveeko. Toyina ky'ofiirwa mulekeraawo tukabawaza. Mulekeraawo tuwemula. Ebyo bigambo biwemula. Bwe mutuulanga ku butuuti bwammwe ebyo mufokasinga ku bizibu ebiruma endiga n'abasiraamu. Musiraamu tasobola kwogera ku basiraamu battibwa. Tasobola kwogera ku basiraamu bawambibwa. Tasobola kwebuuza ffe tuliwa. Buli lunaku akeerera ku Buganda. Mbozi za kwewasa by'ebizibu byammwe ne batta omusiraamu ebyo tebikkwatako. Abavubuka bwe bafumbirwa abavubuka bannaabwe ebyo tebibakwatako. Abavubuka bwe beewasa ebyo tebibakwatako. Abawala bwe beewasa ebyo tebibakwatako. No wonder n'ebisiyaga byayitiramu ago amasomero g'eddiini singo sikuuluzi. Ate amasomero ga singles gavaawa. No wonder mutakolinge ku nsonga ennene. Mu bizibu bye tulina ekyokwewasa tekiriimu. Era gwe mu bizibu by'olina bwe kibanga ekyokuwasa ow'ekika kyo kizibu kinene oli mukaba. Oli mukaba totuleetako bukaba bwo. Tumbaavu. Temutuleetako bukaba bwammwe. Bwe kiba kikutisse kyakwebakanga kuba kika kyo weebake kuba Nyoko. Bwe kiba kikutisse kya butaziza tandikira mu nju y'ewammwe. Ekyo ekigoba mu nju y'ewammwe n'owulira nti wazira kikuzirire ddala. Kuba enju y'ewammwe eyina ennyumba mwe yava basiru mmwe. Olujja tewali lujja lwatondebwa nga lujja lulina olujja mwe lwava. Nzikirizibwa nti okuwasa omwana wa taata wange omuto nga ne taata wange omuto agatta omusaayi ne taata bonna bava mu nnyumba emu ate nonga nti sikkirizibwa kuwasiza ddala mu nju ya taata. Mamulowooza ennyumba ya taata yava mu bbanga n'ebeera ennyumba ya taata. Ennyumba ya taata erina olujja mwe yava omwate mu nsindika okwewasa. Mwemfasayizinga kyabika. Naye ng'ate amadiini ge basoma gabakkiriza n'okuwasa bakazinizi. Gabakkiriza n'okuwasa bannefyu oba okwefumbiriganwa n'okuwasaŋŋana. Lwaki ekyo temukikola? Ekibagaana okukikola kye bayita akafansonyi njagala kabakwatire ddala. Kubanga wano mufunira akafansonyi waava wali oyagala owasa. Olujja lwa kikomeko lulina olujja mwe lwava. Kyokka ate abaana ba kikomeko basindika mu lujja olwavaamu olujja lwa kikomeko taata waabwe. Mumugende muwaseeyo musiriwala mwewuttaaza. Amaddu gabalinga amaddu. Ejamaada kikomeko. So kuba omulokole ng'oli Muganda. So kuba omusiraamu ng'oli Munyankole. Bannange muleme kuzibikira identity zammwe. Tewaliwo kummwe alibeera mu Yudaaya. Mulisigala muyina identity ebafuula abeewammwe nti omulokole Omuganda, omulokole Omugisa oba Omunyankole. Simuddira Buganda kugifuula opposite ya ddiini yammwe. Mwabe madini mulwane byammwe. Nabo nabuulira abantu kino nti bwe babuulira kye bagenda mujjana wamma nedda mukole muti mugamba ebyo mulwane. Kubanga mweri opposite. Naye amawanga mutasobola kuva. Gwalabye enjiri y'abalokole n'Abaganda.
I mean abaganda n'abanyankole. Wolabyeko enjiri y'abagisu n'abaganda oba n'abasoga ng'oli azze ku luguudo abuulirira muntu omulaga abanyankole bali abalungi ave mu kuba omuganda afuuka omunyankole. Omuganda aba muganda paka mu kabuli. Kyokka ate osanga omulokole ng'abuulira musiraamu era osanga omusiraamu ng'abuulira mulokole. Kitegeeza ki ebyo byonna musawo byekyusa ne temukyusa identity oyo yemmwe siwali. Kuvuganya kwonna ku lwaki abaganda abansinga abantu okujjako ng'ozaalidde wammwe nawe oweza abantu. Ne tolina muganda gw'ogenda kujjamu kuba muganda kufuuka munyankole, kufuuka mutoolo, kufuuka mugisu oba okufuuka omunyolo. Ate n'abaayo toli bafuula baki? Baganda. Eyo identity eyo etalikyuka.